Akirewo Kivumbi nga yakulira abakuumi b'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akomezeddwawo mu kkooti y'amagye e Makindye okusaba okuyimbulwa ku kakalu ka kkooti. Ono avunaanibwa okusangibwa n'ebintu ebyekuusa ku by'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Bannamateeka be nga bakulembeddwa mu George Musisi basabye kkooti omuntu waabwe ayimbulwe nga baleese abantu 3 okumweyimirira. Will abide by all the terms and will report to the trial until its logical conclusion. Bano bakakasizza kkooti nga bagenda okutuukiriza obuvunaanyizibwa mu kweyimirira omuvunaanwa. Oludda oluwabi lutegeezezza nga bwetaaga obudde okuba ttooki mu bantu abaleeteddwa okweyimirira omuntu ono. Ssentebe wa kkooti eno Robert Freeman Mugabe abawadde olwanga 15 omwezi guno okuwa ensala ye ku kusaba kwabwe. Bannamateeka basabye kkooti okukkiriza okuwulira okusaba kwabwe okuyimbula munnaNUP omulala Anthony Agaba amanyiddwa nga Bobby Yang nga n'ono kigambibwa nti naye yasangibwa n'ebintu ebyekuusa ku by'amagye. Newankubadde aleeteddwa mu kkooti tafunye mukisa kusaba kwe kuwulirwa olw'obudde. Bagamba nti si baakupondooka kubanga abantu baabwe emisango egibavunaanyibwa mijweteke. Olunaku lwe lumu muganda waffe Anthony Agaba kwamenyeka Bobby Yang okujokulira okusaba kw'okweyimirira era tetujja kuwaka tukimanyi nti abantu bano tebalina kubeera mu kkooti y'amagye kuba basibirya naye bali wano olw'emisango egijja bateekwako olw'ebyobufuzi. Kivumbi adiziddwayo mu kkomera e Luzira so nga Anthony Agaba amanyiddwa nga Bobby Yang adiziddwa ekitalya.